Kabuleta yadda akabirito kamusaza akazikira buzikizi kanyogoga ne wawe bunyiruti bamulonda Chegeza Matovu ngo omugezi waniri takiririza mu kabuleta kuchenda bye yosoma kikabuleta ali mukwe kubira anti uliriza kuchenda bye mbadde naye kati nkulya gwembadde naye sogera kugwempulira gwembadde naye kati gonyo nyumize biri mu nyanja kati nkulya biri mu nyanja ze gonya mubadde mu mutendo okwogera ennyo yakola press conferences biri kati ni yakusatu olwairo njagala ogendo nondimu ebigambo ensengeka y'ebigambo ennungi era ebyamakulu ngami tuyagambye bino ngo mbadde mu mutendo anti mugezi aba mugezi nga muteeketeeke ngaina bamuteekateeka mbode challenge abatulaba mudemu analyzing press conferences ebiri zakakola ngojjeko okuvuma tuyita ba imposters this one anti tuyina abakulembeze wano nga tutta obuyinza amazima ga Katonda mu ggulu mu ggwanga sisigalamu ngani nani nga Kabuleta n'abutwala ekisene kitugwe tiyabututte osanga mpipira na kufuna visa wachi somoka nengenda ne Kenya kubigere oberwana n'embeere Rwanda bati goyogerako mu suspendinze yes. Asokoma mu kibi anti kugambye okotwa mu suspendinze byakagenda mu maaso lwero agenda mu maaso nakwerangirira twatademo kwa kusalita kubako kyakola bwaba yagala akola appeal foto kola appeal agenze kwerangira agenze kwa president oba agenda independent Tala wanti mulwana Kabuleta mmwengawe eno tukiriza tumulwana naye atulwana kubanga ye engeri jali omusumbaza n'okubanga alina okwolesebwa ye ng'omuntu kati twamuyita jatubuli okukolesebwa saagala onnenye twamuyita bwekuba kwolesebwa jjayogere n'executive twamuweereza abantu 5 omuliro oyo mukwano gwe mulindo gwe nkugambye nga tugambye chairperson abasinkane ababuli okukolesebwa okwo fera tukusharinge mu yasoka n'abagoba bwaba yatususpending yabagoba nze yansuspending actually nze yangoba ku bwogezi oli yamugoba mu kibiina ne ku secretary general kati mwotugamba yagamba bwembanja ga nsoko kusigala memba kati bwongamba ati atefe tumubonyabonya ate nga yasoko kugoba ababiri ngali mu kirabo kya mmere kufera ni yabonyabonya fe obaye tolina kyonkoze nenkupa kyoli kakaba bonziriza ebikonda ebyokumukumagali kati akuba n'ekimanyi nti gwafuusa akayinja mu ngatto eri Kabuleta anti nze emisango kisaze mu division nze mbadde sigimanyi kituufu executive mugiina wano niyo tegedde kyentegeeza nze kitegedde omusango gusaze mu division wa leero executive tegumanyi tagungamba nko officially wabula yasinzira mu kirabo ky'emmere n'agamba chifu n'omwogezi mukoze eki mugobye kakati omukulembeze w'ekibiina ng'emirimu gikola mu birawo bya mmere Matovu Kabuleta okomawo mu needi mukulabako ompadde ekibuuzo ekizibu ku ntegera ya Kabuleta simulaba wakubwataninga back nkiddamu ku ntegera ya Kabuleta I don't see him turn back Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti wasibye otya wasuze otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli musaamu otulabira afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwazza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa National Economic Empowerment Dialogue yasooka kugobwa president we Kabuleta kati ate oluvannyuma ye ne banne ne bagoba eyabagoba agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo Ssaalongo buuza abantu sebo neyanza yakulamusa kuggwe n'okwebaza emirimu kwebaza netereza n'okuba nti esaati eri onoonyako etunyumya ku nsonga enkulu ez'eggwanga njagala okulamusa kubabeera ku programu eno n'okubeebaza
era njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo abagenzi bantegeera. Nengo oyogeza bunafu kiki? Teka mukena je. Nina emirembe gyange. Bayize sikakalukana nansi. Ono yogeranga murangi. Mati abantu bategeze bo basanga yose kinomba bategeze sikakalukana nansi. Kati kankulyo kamu. Basogo abana school fees ne batule waka. Anda muvero keno sanga nywaka wayini kange. Kati abana bo. It is okay with us funa bana agenda. Never stress yourself. Enenzite koma. Ye chichu. Chogamba bwenfale lote basoma tebali soma. Basoma. Banyawo waize kufuna abasajja abalala. Kali go stress ngo ebyekisiru. Ekigeza abana bo. Never stress yourself. Siba mchalo omu. Ngo wa mawulire chicho jeyo. Ne statement yange je nkoze njimaze. Banyabo. Tegeza ba mama we banjawo. I think that's not a point to me. Okay, buza abantu Salongo. Ekisinga obukulu ndi Salongo. Ekyokubiri ndi muzadde. Ate baba namba ina. Ono byagezaako okusudiya tebikola. Abaana mbayina no sebo. Sisudiza. Gebyo okusanga bitekewa ku bbali. Abaana mbayina. Naye kyembadengezako kulaga nti nyine ndi mirembe gyange. Odi mirembe jo. Bwe kyetaagisiza weyagala nnyo nk'alamuse ku ddoboozi. Ekyo kiba nakyo. It comes automatically. But as I speak now, niyanga ali mu luwummula lwange. Waliwo ebintu byonataddemu autopilot bitambula biti. Nabadde ntuuka ku nsonga nti abantegeera batandise okuntegeera. Nze ne bw'obanga oli muganda wange ng'oli wange. Tekiŋŋaana kugamba nti wakoze bubi. Bwe twetereza ntukola ki? Twetereza. Kati ekigenda mu maaso wakati w'amatovu ku lwa executive ya NID n'abadde omukulembeze Kabuleta ntoyinza okwebuuza ki ekigenda mu maaso. But ekigenda mu maaso kyekyo bw'oba tuli mu line tujja kuteeka mu line. Ffe tetwajja mu byabufuzi bino. Mwamuwumuzza. Tetwajja mu byabufuzi kunoonya mbunsumwansumwa. Famire gye nvaamu ewaffe ekyajubira. Tetukuze nga tuli banaku. Kyokka tetukuze nga tuli bagagga. Tubadde mu makkati. Muzeeyi atuleetera engato za button tuzambala nga tusoba. Naye nga ku ssomero gye mugenda ate babeera mu bigere kati ate mwe ne babajerega abambala engatto. Ne muzireka nammwe. Kubanga abaana babajerega. Era nzikondako olumu headmaster. Ntera okamujjukiza muyita muwawu. Mugamba yini headmaster? Watugamba ku ssomero n'engatto kuba abala tebazambadde natugamba tweraga n'engatto. Master muwawu gyali. Era kana akantu nakafuna njakamuweerezaako. Yatugamba sebo tugira mu ngatto ng'abaana abalala. That was Kitanga Primary School. By then. So tetubadde bagagga tubadde baavu. Kati okujja mbere ebyobufuzi binza okuba mu ssente neziba z'akaseera. Naye ekisinga okuba ekirungi Matiyo leero ng'oyinamu. Ne muganda waffe ng'ayinamu. Senkabirwa ayinamu, gundi ayinamu. Nga mikwano gy'oli nga 23 nga bwe mba nkwalega nti oye bwana Matiyo oyinza okumperezaayo 5 ku simu wano nga akantu kemaliza nga tombuuza nti ozitwala wa. Tombuuza ozizza ddi. Eyo Uganda gye tugezaako okulwanirira nti omuntu aba ayinamu. Si kubanga tosobola kugaggawaza nsi yonna. But at least waliwo ensi wetuka ku level nga abantu balinamu. Mbamu ba super rich. Naye n'abatali ba super rich nga bakola ki? Abasobola ebyetaago. Balina basics. Nti woobeera nga tolina ssente ne walwazizza bw'ogenda mu ddwaliro eddagala gye liri. Era ng'omwana wajja kuwona. Tolina ssente. Naye omwana wasobola okugenda mu government school. Edda amasomero aga government ge gabanga agakabi. Era ffe abasomerako amasomero ga government ago nga tujerega abasomera mu gali private. Kati wasomera agatuseka. Mutulaba either ng'abaana abanafu mu kutegeera oba buli awo abazadde bamwe tebali grounded. Kati olwaleero amasomero ga government amulwero ga government wagati yagenze mu lyawa mudwaliro ya government atafe somero ki bona basome sajja tuyavuwala tuveeyo eyo Salongo tetujja kuvaayo. So tetujja mu byabufuzi kunoonya bunsumwansumwa bumpwaki tujja mu byabufuzi kubaako tofayo tugattako ku lw'Abannayuganda oba oli abatalina ddoboozi biringa lyaffe. Salongo awo no badde obuuza abantu
Mbadde mbuza badde obuza abantu ja tugende ku kinyusa kisooka headline zinzirabye okuva sabiti ewedde nazigamba nti need suspendinze president abadde president waayo Kabuleta ennaku 9 olw'okunyomoola n'okuyisa olugaayo mu kibiina soko temere amawulire mu kugula nga gawandiika gadeera gawandiika omwogezi wa need Salongo Matovera ne baluwa eyo ng'esayiningiddwako gwe press release eyo tubuulire mwatuuse mutya wano ekisooka ensonga zino zibaddewo akaseera naye waliwo ate angera kukozesa ekigambo kya Luganda oba kya Luzungu naye senga nga tekikozesa ezasitudde sisi kya Luganda kati sobola naye gesi manyi ba kya Luganda oba kya Luzungu naye senga amanyi nti ositudde sisi kozesa ekirala nga bw'oli omusomesi w'olulimi olina ebigambo bingi nga ekyayisizaamu akanyebwa mu ntula kyo kitegerekeka nakyo tekinnaba kitegerekeka njagala Oluganda olugonvugonvu eri bannansi olugonvugonvu eri bannansi ekyaleese akanyamberege ate kyo kati ekyavuddeko akanyamberege nga byonna bibadde bitambula kwe kuba nti yeeyimbye mu kufuumuula bannakibiina abali ku lukiiko olufuzi njagala tubeere nga tuli straight away yeeyimbye ani yeeyimbye Kabuleta Joseph abadde president wa need yeeyimbye n'agezaako okufuumuula bannakibiina abali ku lukiiko olufuzi nga tagoberedde mateeka naye nga ensonga ziyesigamyeko okubagoba okusinga ye zaayita ez'obuntu ziri mu obusosoze mu mawanga n'ekyeddiini kirina we kirabikira kubanga alina wagambira nti tetumwesiga oba tetumulabawo olaba tugaana n'okugenda mu kkanisa ye ye nga mukama waffe naye kati eyo oyinza obutagyesigambako nnyo naye naye ye ku lulwe ng'omuntu nsonga naye jjukira nti bwetujja mu byobufuzi nze ndi Mukatuliki tulina Abasiraamu tulina Abakristaayo tulina Abaluutansozi bonna tuba nabo ate tujja baga nti mujje ewange bwe nzijeewo ebitambo byange ne babitwala byakika ugende babimamuleko so eyo nebaawo naye ensonga bwe yali agoba Secretary General kyogerako yamuyita Omunyarwanda n'olw'ensonga okuba Munyarwanda akolera Abanyarwanda banne bamuhoozi therefore tasobola kuba naye tasobola kumwesiga agende akolere Banyarwanda banne era n'amugamba nti yeegatta ku abo bankoba za mbogo bamatovu balowooza nti Abaganda be balina okuba mu bukulembeze era ye mu ndowooza ye ng'akirowooza nti bamatovu bano Abaganda bagenda beegatte ku Baganda bannaabwe bampuuga bamukaaku actually mu kwogera agamanyi Matovu muganda wa mukaaku kiregeeza akola ekibiina kitwale mu DF naye nze ebbanga lyembaddewo nga nkola ebyobufuzi sikola nkona wekitiibwa Mpuuga olunaku lwokka nabeerako mu meeting yo oba conference yo oba workshop yo oba kyonna kyekiri bambaga lwali lyategeka ekitovu okusaba ate nagenda ne mwami Kabuleta ate nze nali sigala nagenda naye bangamba nti olwa collective responsibility nti ffenna ng'ekibatu baatuyise Matovu bw'osigala emabega kijja kufaanana buki kuba nalina ensonga zange lwaki naye saagala kola ki kugendayo naye nengendayo sibeerangako mu nkiiko za Mpuuga yadde sibeerangako mu nkiiko za Mukaaku yadde abo Baganda bange emikwano gyange naye mu byobufuzi tetugatta I've never ndowooza tutandisenga okukola yali Whole Alliance aye nawe twatugeze nga kibiina era bwe twavayo twavaayo oli munnamawulire onaawo obujulizi oba wali ondabyeko mu lukiiko lwa Mukaaku oba olwa Mpuuga njagala ompeeko obujulizi watch before the camera naye kati oli bw'atandika okulowooza nti kubanga oli Muganda therefore ina genda mu Baganda banno actually alina ekigundi kye baali bamuteekamu ekirala nti wano mu Buganda ffenna tukolera Kyagulanyi ye tayagala Kyagulanyi kumukolera era ekyogerako n'agamba yambuuza nnyondo ze emirundi ng'esatu lwaki seegatta ku NUP kubanga nze we tugattira tukole need nalebeeranga ku TV ne radio nze nga nkola byange naye nga ate ne NUP weeri n'ebirala weebiri
nanga nemugamba anze nyine ensonga zange zisobola kugusanga ndi eri era mu kiseera kyatusanga ne Nakibinga omulangira nga twagala okukola pate eyaffe nga ngamba mulangira tukoye okutimbiranga bannabyabufuzi ebipande n'obawerekera nga mulowooza mugenda mu kibuga Kampala omusanga nga akuterwa Masaka nebo tunabanga ffe tukirimbo tubanga tuli ku nsonga ddala mulangira gwe zikusibisizaako ennalufeenya tujja kumanya tutambula nsonga zo ze tuliko tuli kulaba na Uganda so si kunoonya byaffe waba bano omuntu gwotategeera mugamba tugende ejjinja omusanga akuterwa Masaka emisana mukalakata mwa Museveni kawungeza omusanga atadeko ekitambala gwali naye nenga mulangira no twetaaga twekolemu omulimu ngaffe tulekerewo okukomentinga bano okuvumirira abalala naffe tubibeeremu kale ke bavume ffe kabatuliise kabakole byonna nga bakola ki bagamba ffe kubanga osoogera n'oliisa omuntu wano omuvuva naye nga by'omuvuva si biki si bituufu so Mwami Kabuleta bw'ayingira mu embeera ey'obusosoze ekyo kyaleeta kyekyava kukalunsambulira abakulembeze abagobye ku ground z'obusosoze tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakugoka okusoma dua ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 54 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Gisomye lwaleero olupapula lwa New Vision agamba nti Matovu yagenda mu maaso n'awagira Honorable Sebamala Richard member wa Parliament wa Bukoto Central mu kalulu ng'anoonya okubeera President General wa DP era nenyambala t-shirt ya Sebamala kale kyali kisaamu amaaso pate kituufu ekyo nkiso kikkiriza nti nakola ensobi okwambala t-shirt ya Sebamala n'okuwagira Sebamala okubeera mu gundi ate nga nawe nze nkikkiriza ku lulwe kubanga yalabanga kikyamu Sebamala gwe twogerako Mwami Kabuleta bwe yali akola birthday nze gye nalinda byeko yokka olwatandika ebyobufuzi yali ya myaka 5 Sebamala y'omu ku bali abagenyi abakulu actually yamuyita special guest era n'awa ne speech ku lunaku olwo special guest bwe twali tulonkinga national conference ku Serena yajjanga special guest era n'awa keynote address na omwali ne wekitiibwa Imam Kasozi n'abalala bwe twali tugulawo ekitebe wano we tuli wano e Kabuusu Rubaga Honorable Sebamala yajjanga special guest era n'ayogera eri abantu abaaliwo egyo mirundi emeka 3 emirundi egisukka mu 6 Honorable Sebamala asinkanye ne Mwami Kabuleta 1-on-1 ne banyumyamu era Kabuleta agamba nti mu bannabyabufuzi gwayinanga mukwano gwe gwakkiririzaamu ye Sebamala Richard kati gwe yagalamu mutwalako njagala kuwulira ompulirize era Sebamala alina byatuyambyeko mu kutambuza ekibiina kati lutuukanga naye ayagala wa President General ajje ekibiina kya DP ekyo-opposition mu gavumenti eyakiwamba akijje ku mawo yakiteeka mu gavumenti kidde mu opposition kikole emirimu kigatta amaanyi ku opposition okay tununule bannayuganda mu kiseera ekyo Sebamala yali yeetaaga obuyambi bwa buli muntu n'obwa sitaani yali abwetaaga bw'oba olwana olutalo ekitalo oyinza n'okikwata ku bwogi singa kibanga bw'okikwata ku bwogi kigenda okutaasa ekitala okikwata ne ku bwogi nga niidi twebuuza bwe tunaamusasula era bangamba tugenda bwe tufuna akasente waaki tumuyambe naye basobodde yes twogera si ffena awamu executive waberawo some members mu meeting but president yali involved president yalimu nga tutuyo yes yalimu nene kikomaawo era tuwali yadde 10 kitwawayo wa Honorable Sebamala kati ebyo byonna kulaga bya kibiina kunze omuntu Matovu Sebamala muganda wange Sebamala mukiise wange jenva
Sebamala is a special friend to me. On top of that, nkola naye. Bakuba nebya mikwano tubiteeke ebbali. Ne Sebamala mu mirimu gyaffe egya bulijjo gye parliament nkola naye emirimu. Mirimo ki? Tojeta season gyenazo okwogerako naye nkola naye emirimu. Now abeera atya mu lutabaalo nga mukwano gwa kibiina, mukwano gwa president atenze mukwano gwange ntamuyamba neŋŋaana okumuyamba mu lutabaalo olwo. Bwe kyandibadde kikoze bubi mwami Kabuleeta yalibadde ampita ng'amwami Matovutye. Era no twabyogerako n'endooza nze neekyusa tetuteekedda kwenyigira mu kintu ekyo. Oba oli awo neneenenya oba bwe nandifuuse kyewaggwe nga nti muba muganye nze nkoze eki ngenze. But wandibadde behind the curtain notayambala tisati ya kibiina mpuliriza bulungi. Mpuliriza bulungi. Amateeka we gali agafuga ekibiina buli muntu abeera asobezza bwe gamulambika ne bwe gamulamula. Era bwe twali tususpendinga mwami Kabuleeta twayise mu process tetwafuutuse tususpending. Thereafter yalibadde akola ekintu kyekimu kumpisa mu mitendera. Nze nti Matovu yamba t-shirt ya Sebamala kyali kivve nenkikiriza. Night executive oba watadde disciplinary committee oba ne bamponinga neŋŋanda okitegeera wandibaddewo process. Ffe twali tugenda mususpendinga twabadde meetings 4 ate zonna tuziyita nga naye tumuyita ebbaluwa tugimuweereza ajje annyonnyole. Twateekawo olukiiko lw'abantu 5. Waakiri waba alina obuzibu ne Secretary General n'omwogezi annyonnyole olukiiko lw'abantu abo 5. Si entire executive but 5 people. Boogere naye tulabe ekizibu kiri luddawa. Yalunyoomola n'atusinkana bw'ayita ennaku kasatu nnya n'ayita omu ku bammemba mwami Mulindwa Charles eyaliko deputy mayor wa Lubaga kuba memba waffe wa yakolanga governor wa Kampala Metropolitan mu need. Namugamba mayigo oli musajja mukulu olina experience by'obufuzi naye njagadde okuyita manyi bano ba Matovu sikyasobola kukola nabo chief namugoba n'ensonga ziri personal. Ensonga zo njala tulebe tuzikwata. Mwami ne nambuuza naye abantu abo abagoba wali osoose okwogerako nabo. Tuleme genda mu ebi njala tulabiwe forward tuleme kudda mbye mabega. Namuga nti tuyinza okwagala okugenda mu maaso n'ebye mabega ne bitwafekitinga. Kuba kati bammemba bagamba nti wakozesezza obuyinza bw'otalina obbagoba. Alina obbagoba NEC eba suspending we bawummuza. National Council so bagoba oba delegates conference ekola ki? Kati gwe namuga nti Mr President bobanga okozebwe kiba si kirungi ne bammemba abala basigala bate baga nti oyinza okukozesa obyo obuki obuyinza bwo. Era bamaliriza tebamaliriza bulungi namugamba sigenda kusinkana muntu yenna abaagala bajenga bannoonya nze president wa party nze nyina certificate ne file original nze njikola ki nakiddamu kyeyogera mu press conference. Tugamba okay fine. Bwatuwa report anyomodde akakiiko ne tuwandika kibeta summons. Tuyite omukulembeza afeesinga executive yonna ey'abantu 16. Bwa 17 yaba wa 17. Yali sivinga judge CV n'agifuna. Naye mu kugifuna yawerekerezaako ebigambo omwali amalowooza agavuma eyagitwala omumyuka wange mwogeza mwita mukulu Senkabirwa Edwin. N'amugamba genda osiruwalire eri. Deyosi walire ye wa amaloboozi ngane bona bugagala lwakuba saagala gateka ku mpewo. Yayogera ebigambo nga si bya busumba. Wano tuli ku mwogezi tetuli ku musumba tuli ku president wa kibiina. Anti kat president wa kibiina but value ye y'obusumba togimuggyako. Kituufu. Togimuggyako ne wa president wa kibiina. Nze olero ndi muzadde waliwo byensooka gani ayo muzadde n'okola ebyo. Kyokka kati ate nga ali mu kiti kya bwogezi. Ne tumuggyako value ye. So lukiiko lwazzemu okutuula ku Friday nga 1st August. Ebuga nti waba nyoomodde byonna enkola zitaddewo tuwuliziganye n'abantu n'abasuubizo bakwata kwa yamugamba nti ngenda kulagira poliisi awo wonna olaba awo ku church poliisi eyo kajja olaba basirikale bajja kukwata era bye bamukuuma nakati wetwogerera yatamala n'abasirikale. Tugamba nti kati ogenda mu ekyo ndowooza omukutu muwummuze ennaku 9 asobole okwebuulirira. Ekisooka okuba twamulondange nakoze mwezi 14 January nga president wa Pattern mu delegates conference. Yes. Mufenda mbatulondera. Tukola talina buyinza kungoba. Tatuuzanga yadde n'olukiiko n'olumu lwa NEC. Naye Ssembateeka waffe atugamba waakiri olukiiko lumu bulidde omwezi
olwa NEC kuba NEC ke kachika akakola emirimu kulwa bannakibiina kulwa National Council ba delegates member ba delegates ne ba nakibiina abalala kati we kaba tekatuula tekasobola kukola yasinziira ku chachi ya Watchman Ensambya n'agamba so kutula musiraamu eyo erubaga era luza timundabanga yo nagende omulundi gumu olunaku lokalo yajja okulangira nti avudde mu mukago gwa Whole Alliance. That was last year no September 2024 lyasemba okulinnya wano yagambira nti bali bakutaka sente awo n'agamba bali bakute sente n'abagala bingi nnyo era enkolagana yali etandise okuseeseetuka wakati w'abanneke member naye oba enkolagana yali weeri naye of course ayina obuntu obwakolamu oba tebukoze eki tebuzze bulungi nti bwe mutandinga party waliwo mulina okukkaanyaako nga bammemba ne mugamba kino tugenda kukikola naye tukikole bwe tuti kyo tugenda kukikola tukikole bwe tuti kati saagala nnyo bikuliriza ebyo kubanga bize ebibaawo naye twajagadde okulaga ezimu ku nsonga nti ekyokubi toyinza kuddira mu lukiiko lwa bannamawulire n'ogamba nti olubaga migotteko so akubeerayo naye nga tuyagala kuba mukulembeze w'ababeera mu migotteko bwagamba kiri mu press conference kingamba gonzo olowooza nti agamba mukulembeze wali migotteko naye nga alina target y'abantu baagala okukulembera but Uganda erimu abantu abali migotteko bo mwe bali nze gyensula ekyamazima si kwebwana mugotteko sirowooza nnyo nti mu Matiya gwe Joshua si mugotteko sirowooza Joshua si mugotteko nawe Joshua si mugotteko ebifo bimanyi bitali nnyo migotteko kololo ne naggulu ekyo si kye bayita omugotteko manyi mu Katanga omanyiyo gwe mugotteko kati ebifo ebifaanagana Katanga kati Lubaga onaafaanana ki Katanga ate kati Lubaga kati bw'aba Lubaga sebo ky'abantu kyenjagala okulaga bw'aba Lubaga amuyisa omugotteko ne Joshua mugotteko ne Joshua mugotteko kati tugende ku suspension njagala kuvaawo ekyo tekyatulabisa bulungi ng'ekibiina kyatufaananyanga ekibiina ky'abagagga nti ffene bwe twagala okukiikirira n'okukulembera bano abaavu ndooza waliwo kwandaba money in your pocket batugamba oba yali hitira oyo yaddira n'abasanga bano abalemalema babeera ku makubo abasabiriza ne babateeka mu bitraka bagenda babayiwa mu nnyanja kati kifaanana okuba nti kabuleta bwatwala obukulembeze abasaba ku makubo abakolaki ajja bateeka mu kitraka bagenda babayiwa mu nnyanja abatabeetaaga kuba takulembera abantu bafaanana batyo maybe ko value ya need eyo si yafaana kyebule neetonda nti ffe ekyo si kye tuyimirirako ffe tuyimirira ku nsonga z'omuntu wa bulijjo okulaba nti naye asituka tolinaamu naawe ofuna akasente oteke muki naye ate munaffe yagamba yayagala kukola nabagagga bokka wikiza teri yagala kukola ndoza nabaavu naye ate oba mukulembeze abaavu olina okukola nabo otegeera embeera zaabwe bye bayitamu osobola obasitula so kwekyo ne tukyetonda bwe twatuulidde ensonga ez'enjawulo nnyingi ne tumususpending ennaku 9 mwami Ogemba Shadrack abadde amumyuka agira akola nga president era chairperson wa party ne tugamba nti mu nnaku 9 tugenda kuba tumutaddeko Elise George okutunulira ebikolwa bye bwe zinaaba ziwedde kajja kuwandika ebbaluwa ng'ayita mu secretary general ng'awandikira executive yagoba kati ke kakuniza akaliwo naye ge mateeka ye ssemateeka waffe kyagamba ssemateeka waffe kati mu mbeera eyo saabuwandiisi alina omumyuka we so you write the secretary general kitwale mbu yamugoba alina kuwandika mumyuka wa secretary general yamugoba naye ate naye abadde mu lukiiko lwamummuza kati buli yeetabye mu ekyo tamwagala kati ndowooza mwamuwadde expulsion twamummuza suspension ennaku 9 now emu ku nsonga lwaki twafuna obutakkaanya naye eri ku kwesimba okuwa president yasituka mangu nnyo n'adduka n'agenda yerangirira presidential flag bearer wa need ani alina omulangirira mu mateeka ga need National Council oba Delegates Conference ye yakuba press conference ye yeeyita yekka neerangirira ne tumugamba era kati kitegeeza nti organizer party era oziyisizaamu olugaayu ekyo kyokoze leka organizer party zikole fena tuli bannabyabufuzi abamanyi there is a way bw'osobola okukikola ne bakulangirira nga Delegates Conference kulangirira National Council
then lwaki oyagala omenye etteeka lyolabira kodda nga obadde osobola n'okuliita laba n'okozesa etteeka kubanga wano bannabyabufuzi bangi beeyambisa amateeka okukola bye baagala okukola so si mateeka kubalamula naye lwaki gwe oligenda oliteekako ekifuba olikube nabukubi olijjewo kale ekibuuzo naligana naye okwesimbawo kwaluubira ne kwalwanirira kulimu ki? Yes, tutegedde wafunye ssente empitirivu nga bwazeeyogerako okuvaawa yazeeyogerako tetumanyi nawandiika ebbaluwa eri ku rekodi n'empandiika Secretary General nga mpandiika executive bagambe mukulu Kabuleta atubuulire jajja ssente ezo zaatulangirira zakozesa mu byobufuzi. Etteeka lya 2.5 erifuga ebira by'obufuzi ligamba lyogera ku bwerufu n'okuwembalirira buli kibiina kya byabufuzi ssente gy'ofunye ne gy'ogijje bw'abanga ssente zize yazifuna mu kutunda amatooke yatunze ettaka lye oba nte za jjajjaawe alina ozanjwa eri ekibiina ekikola because it's now the party to be accountable for the funds nekibeera nga kivunaanyizibwa ku ssente ezo because tukola tuzo okufilinga returns ne electoral commission mulina okulaga twakola kino lolere twakola kino twalina meeting bontegera bulungi buli kibiina ekyo sema yetteka erifuga ebina by'obufuzi naye munnaffe bw'amala okugoba bano Secretary General n'omwogezi ayita organizing secretary ne finance abagamba bali mu beesonyiwe tetugenda kukola nabo naye mwe kakati nya tukole soka nyaga tukole road map sente weziti mutya mwami na kibinge njagala ovuge motoka y'ekirooto kyo ove mu buno bulukumu 2 ovuge ku Range Rover ovuga ka boxi setumba kozo osulawa jokolera kiriruddawa jokolera eri kiri eri nga ayise nga agene matugga jasula anedda kati tugenda kufuna sente by Feb njagala buli mwabere nga oyina ennyumba ennagulo oyina ekkololo kugamba nga obulamu bukyuse mubadde mbyobufuzi mbonyebonyi muve okubalya abatamanyi kye baagala tulaba ne kooti gy'oyambadde yambale ku suuti ezitegeere oyambale ku suuti wamalobi bagamba ne bangande maani tubadde mu kapeeya wano nga tunoonya certificate olwagikutte first of all lwagobye omwogezi ne Secretary General okutta ezo omuwanika n'organizing secretary fiba osigazizza akasente kavuddewa I'd written before by the way ebbaluwa eri ku record gyeri nga ngiwandiise kuba batuwa ku street waliwo ebigambo ebiyitingana mubifuna wali ku Magic Park wali mbanga emubeera wabeerawo bannabyabufuzi ba Matiya naawe nkakasa olina olugambo lw'omanyiiko Kabuleta alina wajja ssente kati nze saagala lubeere lugambo ne ngamba executive yogende Kabuleta atubuulire ani amuteekamu ssente yazeeteekamu olwazi muteekamu ekyokubiri lwaki abikaminga unruly after getting this money tuwadde bulungi mu mirembe era gambye oli yamugoba olunaku lyamuwa certificate lyamugoba lwaki tubadde mu mirembe gyaffe tutambula bulungi what happened kiki ekyamusudde eddalu kiki ekizibu ekyavudde ku ki hati ebinafo kyokuddibwamu yagenda mu maaso akola byayagala ndowooza nga kisaanya awumuzibwe kubanga tulaba tetwandiyagadde eggwanga ddi wakati abaga tulina accidents nyingi mu byobufuzi so this would be another political accident bwe koba akafaananyi nga Kabuleta omusosoze mu mawanga Kabuleta tasobola kuwuliziganya na banne ku lukiiko Kabuleta tasobola kugoberera ssemateeka wa pate ye anaagoberera atyo weggwanga bannayuganda boogenda okukulembera mulimu tribes oba 5 abaziri mmeka kakati gwe oli Munyolo ndi Muganda oli Munyankole oli Mukiga oli Mulango oli Mukyoli oli Mukaramojja ogenda kukola otya nabo nga gwe believing nti oli Omuganda alina kukola na Baganda nono Omunyarwanda alina agenda kukola ne Banyarwanda banne bamuhoozi who are you going to work with kyegambye nti it would be a big catastrophe kyandibadde kati abaga kamaanyi need okuddira ne wa flag omuntu omusosoze nga n'ekyokukola takimanyi n'enkiiko obukiiko nezikulema okubiriza yes enkiiko tudde wano ku bbaluwa gy'awandiika munaku kyenda awandiika ebbaluwa ffe tuwandiise ebbaluwa tumuyimiriza kati ye bweziba ziweddeko alina okuwandiika nti nsaba munzize ku mulimu nateredde kati tulina mu bbaluwa nti okay wateredde kino trickinga okay tukuzizza oba
kati kyali mukola ali mukwerangirira yawandise mu New Vision yagambye yebo tuba tumutawanya agenda independent amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi you go independent automatically you're out of the party kati maybe ati bwaba akomyewo dena te muyinza omufula member so fuko omugoberezi ng'omugoberezi yenna ebaluwa yamwe yali mu conditions ati bwebiri byonna yali mu kwakuliza oba tusobola tumenyerako twamugamba tokkirizibwa kuba nkunga press conferences ku lwa kibiina nga need njukube nga gwe omuntu okujja ko bikolanga muntu naye so si ku lwa need tosembere wali officers za need wane Rubaga wetuli kati tuna officers bili waliwo eri wano wali ndali ku Busabala road sente muzijjawo gendo buze kabuleta jajja sente natunabuuza tuje tujja wafu tuli abantu 17 office toilette ekikumi eri yawali ya mitwala 2 kati gwona banga eyawano ha kamu kitundu kati kano kane mu kusasula nze matovu kye kyamanye nnyo zebiri zisene mekazo nawamu kati milioni 2 muri komiti abantu 17 internet amazi ogirabyeko internet kusimu yange buli mwaka kola bibye no on a serious note don't call politics opposition byo byakweyamba yamba tudde wali takiriza kwesembereza kitebe kya need takiriza kwesembereza premises za need takiriza kwesa properties za need omuli logo omuli logo omuli erinnya omuli slogan letterhead za need takiriza kwesa any property ya need mu kiseera ky'ennaku ekyenda bwe ziri baziweddeko okujjako asobola okuwandika ebbaluwa ng'akola appeal ku suspension gye twamuwadde bw'aba agiwandiise kitegereka nti yabadde adropinga bbaluwa kyokka ate asobola okutuma aba ku level ye asobola okutuma omuntu aleta ebbaluwa neetuuka wa secretary general neetunulwamu appeal bw'agikola mu appeal mu ssemateeka waffe okola appeal eri executive neteekawo kye bayita disciplinary committee okula mu nsonga eyo disciplinary committee kyevaayo nakyo okusaba ku mateeka gaffe kiba kyankomeredde then after 90 days singa alemereddwa obikola ebyo bw'aba alemereddwa obikola nga tawandiise of course ajja kuba tutegeera nti afuuse kyewaggula ebyaddala tuba tulina okutegeeza national council of course yategedde ekigenda mu maaso tuba tulina ogitegeeza okuwa report ti munaku 9 bino bye bibaddewo era munnaffe ezaweddeko byakozebwa ati mwe musalewo ekiddako awo buyinza bwa bususe kufu national council oba delegates conference nesalawo ekyenkomeredde ku ye yinza okusalawo mu ebibonereza ebirala yinza okusalawo mugobera ddala yinza okugandikayo tumukomyewo nga bwali obuyinza bwayo okuza kusa mateeka waffe kati mwaba mususpendize mwayise mu mateeka gennyini ge twagoberedde emitendera meeting esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna taddewo akakiiko akawulirize tumugambe asinkana akakiiko byonna bikoze eki abiganye to the extent nti yeetaddeko poliisi yemukuuma nagaya mulowoozi tugayina ng'agamba agenda gamba ne poliisi etukwata omuntu yenna amunoonya mbu ayagala kwogera naye poliisi ejja omukwata then oba osigaza option emu yamukola ki muwummuza asooka addemu obwongo kubanga twebuuza ekyaguddewo oluvannyuma twafuna certificate wandibanga waliwo amuteekamu ssente nga mugamba olina okulabikira ku baloti okwesimbawo kwazze kuwangula kalulu azze kwetabamu azze kusiikiriza bandiwangudde byebibuuzo azze kuwangula kalulu yeetabamu bwetabi azze kusiikiriza kukola nga kikookolo kubuzaabuza balonzi kubanga bibamu kyobola mwami Museveni akyusa amanya yabeera Yoweri Kaguta Museveni ola nabeera Museveni Kaguta Yoweri ola nabeera Kaguta Museveni Yoweri kusinziira kuba candidates babeera bajja kati leero yakola ati bwabulwa bw'alabanga ayagala kusemba wansi ajja kujja nali ya Yoweri bw'aba ayagala kusooka alina strategy kale nti nze tibwabulwa yayongedeko Ssemalungu akati gwe bw'ojjanga gwe Kyagulanyi Ssentamu nze Ssemalungu lwafuna wagenda okweteeka awo you understand so Kabuleta serving a purpose ya confusing abalonzi mukalulu yalaba asobola okumegga omusajja ati ebibuuzo kati biriwo kubanga tukidiscussise ku nga party singa ibadde bya party I would tell you tugenze mukalulu kano Matiya tuteko kawangula candidate waffe ye Kabuleta kati olwaleero naye neebuuza bibuuzo agenda kulangirira olwaleero nti agenda kwesimbawo atongozza campaign eyo okwesimbawo kwa president olwaleero luno nga independent tetunamanya
kyetulinza atubulira. But New Vision ewandise etya? New Vision egambye nti batuba tulemezawo betuli ebiriko yemotekefu genda nga independent. Kati ebibuuzo munnayuganda byagenda okwebuuza lwaki olwana nnyo okubeera ku baloti alabanga mu abamulwana era alaba ffe tumulemesa mukisa gwe gwa kubeera president wa ggwanga mumulwana okusiza ku bannayuganda olwaleero no Kabuleta tumulabamu embavu nga yagenda okugjako Museveni. Simanyi tomulaba mu mbavu nga omwogezi wa Needi omuntu alemereddwa okukubiriza olukiiko lw'abantu 17 ogenda okubiriza kabineti y'abantu 8 okubiriza parliament y'abantu 529 okontrolinga judiciary okontrolinga ministries z'aba directors n'aba commissioners ng'abantu 17 bakulemye. Njala nkutegere bulungi ndako tusooke tuve mu byakandolindoli. Actually egenda kuba one of the jokes of the 2016 election. Kabuleta to stand as the president. It's going to be one of the jokes of the 2026 election. Tasobola. Talina busobozi. Busobozi. Yadde embavu ezitandikibwako ekisooka ng'ojjako buno obusente bwe yabujja obwamulimbye neyewaga. Embeera ze za bulijjo aba talina majja. Who do you think waliwo ayinza okuwa sente zikuwanguza wa president? Do you know what omanyi kyewetaaga okuwangula wa president kati olwaleero? Jasi ng'ogenda kubisa bipande kuba abaana banakumira akalulu kyokka nga kyokoze. Minimum yeetaaga obumbi obuli mu 10. Ku bipande byokka n'aba nakuuma akalulu. Okwetooloola eggwanga lyonna. Bipande n'aba nakuuma akalulu. Totaddeko nazemo n'alya kutambula ggwanga lyonna. Bw'otandika ezinatambula eggwanga lyonna asuza abantu weetaaga obumbi aga. Olwo nkireese ng'abantu bakwagala. Olina amasanyalaze. Naye kati simanyi oba ne bwe kaba kabiriiti n'okakumukoona kukazikira buzikizi. Kabuleta talinaako yadde akasanyalaze akatandikirwako. Actually kati njagala kugamba ekisembayo ne wabwe Bunyoro tebamumanyi. Njagala otunule mu kamera eyo. Nkugambye ebigambo bino. Kabuleta yadda akabiriiti okamusaza akukazikira buzikizi kanyogoga ne wabwe Bunyoro tebamulonda. Segeza Matovu ng'omwogezi wa Needi takkiririza mu Kabuleta. Ku kyendabye nsonga Kabuleta ali mu kwekubira anti wuliriza ku kyendabye mbadde naye kati nkuulira gwe mbadde naye soogera ku gwempulira gwe mbadde naye kati gonye nyumize biri mu nnyanja kati nkuulira biri mu nnyanja zeggoonya mubadde mu mutendo okwogera ennyo yakola press conferences 2 kati eno yakusatu olwaliro njagala ogenda onondyemu ebigambo ensengeka y'ebigambo ennungi era ebyamakulu ngambye tiyagambye bino nga mbadde mu mutenda nti mugezi aba mugezi nga muteeketeeke ng'alina bamuteekateeka mbode challenge abatulaba mudde mu analyzing press conferences 2 ziyakakola ng'oggyeko okuvuma tuyita imposters disgruntled individuals njagala ombuli ng'ebiri ki nti ensonga zino yazitaanyiza bulungi kati ndako eyaliyo gyagenda okukola ojja okutegeera nti omuntu aba mugezi ng'aliko abagezi. Nze nange Matovu nyinza okuba nga ndi mugezi naye nga nyina bensooka okwebuuzaako nga nti okay presentation yali ekola bwoti kati gonoga naye Matovu oyo mugezi naye nga obugezi bwange nyina bukola ki buva kyebayita omukulembeze naye bw'obanga oli mukulembeze atasobola kuwuliriza ongamba otya nogenda kufuga eggwanga Uganda nga tosobola kuwuliriza tugoba Museveni butawuliriza tugoba Museveni bunnakyemalira kati ate tuleeta ka Museveni akato in the name of Kabuleta really tugamba nti omusajja atufuze tawuliriza akozesa ekifo kye kati nkakabuleta osinza mu kirabo ky'emmere emunyonyo ku Shell ng'ogoba sekretary general ng'osinza mu kirabo ky'emmere emunyonyo wanti ne mugezi mugobi simateeka kigogoberedde kitegeeza nti obukulembeze tugenda kusikati mwa president naye bwayiro bwagoberedde agenda kuba akola gaddibe nga linga bwayagala kukusa kujjawo kiruyi kyayina Matovu bino byemukola kati tolaba nti biza ekyokubiri kibina mabega oŋŋambe nti agenda kusobola okukulembera bannayuganda nga tuli amawanga ag'enjawulo nga tuyagala kubeera na Munyarwanda tuyakubeera na Muganda abulala simanyi kubanga byanokolayo naye ng'ogenda kuba pulezidenti wa ggwanga nga offisi z'owa pulezidenti ziri wano Buganda Nakasero n'Entebbe ziri wano Buganda naye tuyagala Baganda tuyagala kukola nabo n'Abanyarwanda tobaagala naye ate bamu abali ku buyinza era bwolina okuteeseganya nabo mulabe mutambuza gavumenti ogenda kukola ne baani
So nkyogedde onega nti Kabuleta ekisira ne kigwira Uganda n'atwala obukulembeze bw'eggwanga. Ekyamazima nakyogera lwakwasa kyatukiriza nakugamba nti tulina abakulembeze wano nga atutta obuyinza amazima ga Katonda mu ggulu mu ggwanga sisigalamu. Ngani nani? Nga Kabuleta. N'abutwala ekisira ne kitugwe tiyabututte. Osanga mpipira na kufuna visa. Wachi sisomoka nengenda ne Kenya kubigere. Obe Rwanda n'embeere Rwanda. Bati goyogerako mu suspendinze. Yes. Aso kukoma mu kibi. Anti kugambye okotwa mu suspendinze byakagenda mu maaso lwero agenda mu maaso na kwerangirira. Twataddemu kwa kulisa italina kubako kyakola bwaba yagala akola appeal fo kyokola appeal agenze kwerangira agenze kwa president oba agenda independent agenda independent. Tala abantu mulwana Kabuleta mmwengawe eno. Tukiriza tumulwana. Naye atulwana. Kubanga ye engeri gyali omusumbaza n'okubanga alina okwolesebwa ye ng'omuntu. Kati twamuyita gyatubulye kukolesebwa. Saagala onnenye twamuyita. Bwe kuba kwolesebwa ajjayo Green Executive. Twamuweereza abantu 5 omuliro oyo mukwano gwe mulindo gwe nkugambye nga tugambye chairperson abasinkane ababulire kukolesebwa okwo fera tukushiyalinge mulabo bamuyita naffe tukutegeere tulabe waliwo atayagala kubeera mukulebe kati nze nyizo butayagala Kabuleta abeere president gomanyi nga ndi kyaliwe n'abeera president bwafuka president anti kubanga nkitegere ntali tasobola naye singa kibadde nti alimu embala y'obukulembeze n'aliyagadde abeere kuba nange mba kumpi wali kati ndi mwogezi wa party bwafuka president omanyi kyo bampa bakita alungamye eggwanga yani Chris Madio musakola ngani minister wa ICT minister wa national guidance yabeera omwogezi n'okulungamya igoma ikyembandika awo mugomyo jamani naye ate yalifuze mulimu mulwana bulwanyi mufulumyako baluwa buli kaseera mumukubira conference si kumulwana kati omuntu gw'olwana omuyita mu lukiiko olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna n'oteekawo akakiiko akasooka kalabe naye n'akokubiri ng'olwana mulwani azo banga ye yasomye nti bonna tebali ku side yange newe nagenda kati tebali ku side ye tuli 17 ye aliye n'omulala omutayiwoku n'omulala omuta Alan basatu ono weebunyolo omweteso kati ffe tulina owakyoli tulina owalango tulina Karamoja tuvaava mu Western tuvaava mu Central tuvaava Etteso kati gamba amawanga gonna gano region zine gazeekobanye yewe tuba twekobanye lwaki ate Wetteso ali naye n'oweebunyolo kyenjagala okutegeeza saagala kufaanana nga abawochantinga Kabuleta naye gwe ebikolwa bye kati gwobadde obiraba yagamba nze need we si need teriiwo kati kuferani ani abonyabonya kakitegeeza ffe ye ayina yatulwana oba yatutwala ffe yatumira ffe kati ffe tuli ba need ffe tuli mu lubuto ffe ye ffe tugamba uliya ffe tugamba kakati nawe bwaba yatususpendinga yabagoba nze yansuspendinga actually nze yangoba ku bwogezi oli yamugoba mu kibiina ne ku secretary general kati mwotugamba yagamba bwemba njagala nsobola okusigala memba kati bwongamba ati ate ffe tumubonyabonya ate nga yasooka okugoba ababiri ng'ali mu kirabo kya mmere ku ffena niyabonyabonya ffe oba ye tolina kyonkoze nenkupa kyoli kakaba bwonziriza ebikonda ebyokumukumagali kati akuba waaki oba nomuddiza kati kyemukola onkubi oluyi sina kyekoze kyemukola kati nengamba naye omusajja ono okunkuba oluyi kangende ku poliisi poliisi nenjiyita wano nekutyako obunyogoga bagamba bakutaddeko assault ogwo musango tukugalidde lwaki tamusonyiwa ne kati ayiganya waaki nze ngoberedde amateeka gonna wapisaamu oluya ngamba kangende ku poliisi poliisi nejja nekukwata nekubalira emisango nokuteekako mu kkomera kati nga Kabuleta yitwamutadde kati ngogamba kale abonyabonya waaki ekibuuzo kyandisoose gwadde omukuba oluyi wayise mu mateeka gwovunayiza omukuba oluyi nebyo byemukola temulaba nti bize ekibiina kino emabega mumulaba ekibiina kigenda mu maaso kati onenyani onenya Kabuleta onenya ffe mwenna okay kati wadde yagala Kabuleta agoba abantu mamenye b'amateeka batambule bagende yatugenda empola yamenya amateeka ga pati alright so wadde yagala agamenye abagobe tusirike then adduka agenda erangire kuba Frank Bella tusirike byabadde oyagala ebyo then bamemba abala bagobe tusirike si bwe kiri ndowooza otwale badde tetudda mabega ntangazaamu no Matovu no njagala kuntangazaamu yatandise game Matovu problemu yamwe eri kubwa president
because namwe abasigaza mandate wano temwina gwa nominate nze kubwa kansala kubaka bwa parliament singa problem badde kuba president singa nesowodde date nze njagala wa president era baligende kitegeeze kirwanya matovu omusajja ne waddamu lwana abadde ayagala kubwa president that would be the case oyina wakiwulidde konti wa matovu oba any other member on the committee tayagala wa president either wa fraga beara oba wa pate era gwoze kizo kirivu eyo okuteekawo mu myuka we kubanga era erina obuyinza to appoint and somebody in acting capacity yete so akunonda oba secretary general oba organizing oba finance oba wabakyalo oba owaba youth aberenga acting president mandate ya dejina so interest of teri mu before because nzo kwera president wa general need really chingatako chikugattako chingatako waliwo abansasula omusala tewali bakusasula ne chikugattako nekitiibwa kiri kyokka president general wa kibiina so gera foka tukolere ebitiibwa era bakolera ebitiibwa ku nsi okay now kati nkolere ebitiibwa mu Uganda yaba afunamu kati wano mu Uganda ina wa kyafunamu kuye mukola kati oza lwaki kankubuuze njagala ko mwaka faananyi singa tukuleetedde president nga ekableta naali wa president w'eggwanga nidye mukuleetedde olwairo UPC abaganda bagivunaana kuleeta obote era UPC mu Buganda wantasala kuleeta ani obote biyakolera Obuganda olwairo singa nidye leeta president mu linnya lya kableta n'abutwala n'atandika okugamba nti Abanyarwanda bonna mbagoye badde ewaabwe abaganda kabaka mujjeewo njagala olowooza ekifaananyi nidi kyeba ekoledde eggwanga kikye tuba tuwadde eggwanga musosoze first of all 2 n'agamba ssemateeka mujjeewo kubanga ow'ekibiina mugoberera therefore ssemateeka w'eggwanga mujjeewo katufuga bufuzi kubanga bwe tunagoberera amateeka tujja kulwawo tufuga bufuzi parliament njijjeewo kubanga yeye kati kyali tuwa omenya ssemateeka wa pate yo togoberera party structures therefore ne government structures ojja zigoberera parliament kyegamba tojja kiwuliriza lisha kyegamba tojja kikola ki kiwuliriza njagala weteeke mu bwongo fa ababeera bammemba ba needing nga ffe tubabwa president afaanana bw'atyo mututwala mutya lwakuba ekizibu kyaffe tulaba kumpi but anything can happen in politics bukeera nkya nga twamuwadde flag nga ye president nga yekijambiya nga Amin olwero wa IPC ayitano mu Buganda ge bamulaba bubi olw'ebikolobero byakola ki byakola ku Buganda nze ndowooza nti kyabuvunaanyizibwa nga tutaddemu kupapirira okuba omuntu omuteeketeeke nti tetumugobye is being suspended because of incompetence, because of sectarianism, because of unverified sources of fund, because of undermining the party structures. Now, we want to ground this person, this leader, tumubawe nga ayidde. Kakati mugamba mwa tunatedde ekisasala nga bwe kiri kakati obudde bugenda obw'okulonda mwe ekintu kya mukitadde eri man anidi tetuli mu binyumo bya bufuzi no si muggundu njagala matovu abavuddeyo nga mukulembeze nga really matovu mukulembeze nzole tuyezo okola nyina omusobozi okutambula kuba okuŋŋandya ebikajjo n'amevuensi weri ebikuta but because I'm a leader siso akikola nekyo ogamba bwe ndi eri envu nga nyambukaawo nendi ekikajjo bwe ngenda nga nsowe nkasuka ebikuta tekimpomera oba tekikka naye omukulembeze olwo bweweeyisa nogamba no tulina ssemateeka w'ekibiina tulina obukulembeze bw'ekibiina matovu ono asobezza katumutwaleyo kino kibadde bwe kiti katukikole bwe tuti tukigonjo obutakkaanya bubaluseewo processes ez'omunda kale katuziwulize tulabe nange nyina obuzibu ku matovu yayambala t-shirt ya Sebambala naye kesowa kanjiteye ku mmeeza abonerezebwe olina n'ensonga endala nange nategeddeko nti era ebimu ku byakuleetedde obuzibu kukuba Kyagulanyi ekyo kyo wakitegeddeko nkisomye mu New Vision nkisomye mu New Vision nti mbadde nkuba ekibiina kya NUP kati ye nga kimuwa okutya nti ne abayise ba foot soldier ba NUP bayinza okuzza omuliro eri need wensonga ogiwulidde njiwulira eno eri mu New Vision waleero nti aba NUP ba foot soldier bayinza okuddiza need omuliro because kati awo nekitaataaganya emirimu gy'ekibiina ensonga ogiwulidde kati bwe tutandika okukola ebyobufuzi nga teba foot soldier matovu siri kuleva eyo ensonga zenjogera ku NUP sikera nko okuvuma muntu nti Kyagulanyi tolina magezi oli musiru never
era ndo zatira okugamba Mwami Kyagulanyi president wa NUP Kojjange, alright, naye n'ennokola y'ensobi z'akoze kati Kabuleta tayagala mwogerako n'ensobizi. Birds of the same feathers flock together. Nyongereko olaba Kabuleta okomawo nga mu kibiina kya nyongereko bw'oba olwanyisa Matovu kubanga yawagira Sebamala ayagala okujja ekibiina mu NRM kijja kikola ebyobufuzi by'opposition ebinunula government okolera ani? Nego wakira abantu kyali kyansa. Anti nzikiriza I've admitted nchiddamu nakola ensobi. Yeah. Okay? Process kyeyina okuyitibwamu okumbonereza. Kakasawo eri mu kibiina. Yagobererwa. Osinzira mu kirabo kya mmere n'oyogera. Ye yampandikira mu butongole n'omusango n'aguntegeza ngusanze mu New Vision. Naye kimanyi nti gwafuusa akayinja mu ngatto eri Kabuleta. Anti nze emisango gisanze mu New Vision nzimbadde sigimanyi. Kituufu executive mugiina wano. Niyo tegedde kyentegeeza? Nze kitegedde. Omusango gusanze mu New Vision wa leero. Executive tegumanyi. Tagungamba nko officially. Wabula yasinzira mu kirabo ky'emmere n'agamba chifu n'omwogezi mukoze eki? Mugobye. Kakati omukulembeze w'ekibiina ng'emirimu gikola mu birawo bya mmere. Matovu. Gwe kwa mwaka faanyi nga president wa Uganda mu kirabo ky'emmere gy'asinzira okuwa ebiragiro. Nenga alina official residence, alina official offices, alina nenga asina birawo bya mmere ku Mwenge. Omugobye kino. Matovu toli mukumaliriza. Wadde executive mugiina wano kimanyi nti gwafuuse ekizibu eri Kabuleta. Zisimanyi. Byenayogedde mu press conference nasumye bubaka obwampereddwa executive ng'omwogezi nawo kati nfukatya problem bwe mba ndi problem let them appoint another person in acting capacity. If I erred, let me be suspended. Olaba Kabuleta okomawo mu need mukulabako. Ompadde ekibuuzo ekizibu ku ntegera ya Kabuleta simulaba wakubwataninga back. Nkiddamu ku ntegera ya Kabuleta I don't see him turn back. Ekisooka naturally tabera nko ku defensive. Naye akati tumutadde mu mbeera either inagenda mu kooti oba alina okuwandika ebbaluwa mu kibiina ng'akola appeal. Ng'awandikira be yago. Naturally mu bulamu bwa Kabuleta tekibangawo. Dali ku defensive yerwanako. Naye alina options ezi either ogenda mu kooti oba awabire ekibiina oba okuwandika mu kibiina akola appeal against the suspension. Naye ku magezi ge simulaba byombi ng'abikola. Kyokka ate singa abaafubye ayinza agenda mu kooti za Museveni. Wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero. Kutegedde. Mwami Kabuleta oli wa ddembe ogenda mu kooti za Mwami Museveni z'obadde ogamba nti zirina independence. Tezirina bwenkanya zikutambuziza ku misango gy'obusosoze. Oli wa ddembe ogendayo n'ogamba nti twakwogeddeko nti oli musosoze kubanga ebbaluwa yitwamuwadde. Nti oli musosoze n'ensonga zitwakwogeddeko genda mu kooti za Museveni zikulamule. Owasa ekyo wandikira ekibiina bw'oba okikiririzaamu. This time round njala kulaba ng'oli ku defensive olwanirira ekifo kyo mu need. Wonna abadde osinzira okubeera ng'otulaba n'omwogezi wa NEED, National Economic Empowerment Dialogue, Salong Matovu Moses atanyiza bulungi nnyo okususpendingibwa kwa Mr. Joseph Kabuleta nga president w'ekibiina era nga chairman w'ekibiina na ku 9 nannyonnyola n'ebyo byalina okukola okukomawo eri ekibiina okomawo eri mu kibiina. Tukome wano leero tujja kutandikira awo akumaata kumira mpeera.